ambwe bannange bwoba bwoti bw'olivinga obulamu bwongambye bazze bakugoba ku buli muzigo ati oli kugwa kumeka bukyojja mu kale kyeddi mu kyalo kyewunyisa navayo mwaka guwedde okulidde mu kyalo obulamu bwo bwonna nkulidde mu kyalo obulamu bwange bwonna nzija mu kibuga ntandika okulaba kikyenzizaako nammwe munfuukira ekizibu ojjamwe mwanzija Masaka mukwano nina okufuuka ekitalo bategeere nti nfuuse ekizibu sigenda kubaweeza togenda baweeza abantu balina okukulozaako nze Nakakawa situmwa sigambwako siwawulwa oli wa kitalo nga bw'olowooza ndi wa kitalo nga bwe ndowooza naye omwana w'obuwala ng'oli mulungi nnyo okubeera ng'osabuka ntyo munnange gye nakomawo ekyaleeta obulungi kyaleeterako n'omumwa oba bwe kinadda kinaleeta kyekirala gwe kyobamanya kyaleeta obulungi kyaleeta omumwa ate nga sikyasobola kukola nali ngenda kukola BBL naye ne ngamba talenti n'abasigisanyizaawo ani yakugamba nti omwaba kukola BBL gyeri oba botox okayisaani botox zezitya BBL eba yakabina mukwano n'amagulu kati bagakola ayagala gukeza era gwe mukwano n'omuntu omumpi kati akola BBL era mumwe n'abampi abali eyo ngamba mu obusajja ne bamwongerako obuwanvu waliwo egundi BBL y'abampi ngene mweyongereko kwatukoyi kati omuwala lwaki wali oyagala gukola BBL gw'omanyi obufumbo bwe naakalemererwa olw'omumwa guzimbe guzitowe gukendeere mbere mukkakkamu mbere n'akabikka ku mumwa naye mpulira nga buli wendowooza okugenda kukikolako nti ngendeza omumwa nga tekisoboka kati mundeke njolese buli kyeninawo akasente kalabika akaweze kuba olaba otandise okulowooza ku kukola BBL naye omumwa tebagukola BBL bagukola botox ze bale ngena bakuba erikoodi yange ey'okubeera nga siri bulungi munsondere bakusondera bamanyi okusondera abantu batusondera bambi nyine kola BBL y'omumwa siri bulungi ate bayita wenna ndikikozewa oli mumpi bannange banvuma nti ndi mumpi naye omukazi alina eddembe okubeera omumpi atakirizibwa kubeera mumpi ye musajja omusajja ubeera otya omumpi oba otugamba ki maama we waaba yamuzaala maama we waabeera yamuzaala nedda bambi tolina kyotugamba gwe omusajja oba tolina kyotugamba omukazi nzenze kakkirizibwa okubeera omumpi zimbabuulidde bannange kati ng'oggyeko ekyokuvuma nti oli mumpi ku TikTok kiki ekirala ky'oyitamu ng'omuntu like ebituufu siina kyempitamu ndowooza ababeera banda be bali mu depression nze siina adde obuzibu kyonna ekijja kijje ekijja kijje watawanyika abagalwa baabwe waliwo kavidiyo ke nalabye oli yabadde ayayuuya ono n'amukola bw'ati omusajja yasisiitiriza omukazi naye mutubaleemu amagezi olw'okubeera ndi singo tekitegeeza nti ngenda kubonaabona ate mboneebone eyo peegi bagiteekawo bantu kusanyuka so si kubonaabona eyo laavu banne temutubonyaabonya bagundi ono atutemu ne Dubai lwaki abantu abatalina basajja mulina nnyo obujja gwe gundi tuwale twala nyo tuteka mu bintu byammwe tewagala basa mu depression temututeka mu nsonga zammwe ono atuteri gundi sima triple amutute mu Dubai ono atute mu ne UK bannange oh my god bane emizina egiribeera mu kapu ekyaliza bannange toyagala kapu kulaba kapu yonna ku TikTok nkooye kati nze ntuse wentuse nenzikiriza kati nze nkooye obakooye it's too much kati gwe mwonaafuna owuwona oyagala omutijjise onaatugamba kyonaakomawo wanne era nja kumukuba bakita batya kumutukuba nja kumubawa nga munjoze nga mutumanyidde onaafumbirwa oli onaawasa oli onajja oli ku lujja onaafunya oli bannange siri ku kibonerezo okooye embeera embi ey'okulumizibwa buli kiseera ne bano abantu abatuka ku pressure olaba omwana wa myaka gyo omwana wa myaka gyo alina Range Rover ali wabweru ali UK yafuna ono omusajja ayogera oluzungu afuuwa lufuuwe mutubaleemu amagezi temututeeka ku pressure kati gwe bajjajja bakuyambye eki bajja buzimu bantu kola nsasage nakuddayo
bwona mpitola nja kubula kibanyambi tetubatandika kati wano ku HK Media nkibabuulireko nammwe mujje mugendeyo mulabe awo ku rooftop awo ku US Mall ekyanja bakubire ku namba yaabwe y'essimu gy'olabawo wammanga ogendeyoko musawuna yaabwe ne steam balina ne lift si bintu byakulinnya madala ate nga ne parking eri very safe ye plain davi sauna and steam banoonyeko ku namba yaabwe y'essimu for bookings abamubiru furniture workshop yefe tulina furniture omulungi ow'omulembe tunoonyeko ku namba yaffe y'essimu tubeere nga tukolako abantu bazze bankubira essimu nga bansaba ebintu ebikadde sirina bintu bikadde for now manyi nti osobola okuba ne ka budget ko nga katono naye jangu okandiscussingire nze nja kukuwa ekyo ekijja mu budget yo yeze Hadija Kigozi mwebale kutula mwebale kusubscribinga tudde n'omwana ow'obuwala abamulabyeko ku TikTok awo bamuyita Nakakawa situmwa siwabulwa sigambwako ate seegezwamu nze omwana okuva lwe namulabye paka kati nfa bufinseko simanyi na kumanya program gye naggwera ogamba otya sense okulaba nga bwentyo mukwano ze sisanyuse wano temuyinawo ku esinze mukwano ze mba njagala environment nga ensobozesa okubeerawo bannange Kanakawawa tekamala ndi wakitalo nga bwe ndowooza kyokka okuze bwentyo nkuze okuze munnayo buddemu omuntu buddemu omuziina gw'omukazi wallahi okuze nze nakulaba ng'otandika ng'oli muto munnange bambi nali manyi tondaba manyi mba mwefula batatulaba ninga tubeerayo nali nkulaba olumu munnaye tujja mu inbox eyo omuntu n'omuteerako ka message n'alwawo kaddamu oba muba muli kuki mujja lumu kufiirwa bizinensi mukwano ze mba nnoonya basajja kati mali n'okunoonya omusajja abasajja nabo ndika kati naku zino bakola ki baabula zire kugwe anoonya interview ngenda kukugattako ki webale nnyo olwo ngenda kugattako ki wuyo enyumiriza ebibozi mbu babazaala abaana bawalamu ekka nalabye eddaloosi awo tolabawo muko agenda kuva mu famire yange sirabawo muko era sirabawo kati wano kyenkula ngenda kunoonya abasajja bannange nze nina okuva ku lujjanga emyaka gikyasoboka okubeera nga abantu bagamba nti nvaawo munnaye naffe we twali bato twali tusuubira bwe tutyo kati mutuuse gye ziggwerayo munelaffe wetwaleka gwe twali tusuubira bwe tutyo twali tumanyi nti wamala university ekiddako simanya kukuwasa simanya kwanjula nga tumanye ebintu bitambulira mu mitendera ogira okyanoonya munnange ompitanga webiba biganye abo banagaana nze nja kubatuga mukwano ze abasajja nina okubafuna mubeera yonna nina okufuna omusajja gweneesibako soka obuuze kubatulabo kimanyi tewababuuzizaako bannange nammwe anti kati tewalinze kyengera bagamba kubanga mujeebala oba mujeebala oba temujeebala mubireke nze mbabuulidde sina kyengenda bagamba abo bola abantamaatamada nina obusungu gundi batya bakutamira ki era nemmala njabikira wano oyinza otegera nti ndi wakitalo ndi wasasajja toyabika sigenda babuuza ono ye guest gwensoose omwaka emyaka gyonna okukyaza n'agaana obuuza abatulaba togenda buuza abantu si be bandeese tufudde naye bannange karakita nga yayingira nnyo mu bulamu bwo kyokka bannaye mwesibye tewaba karakita omuntu abeera yoyoyoyo bwe nti nze nava nzeko e Masaka era ne takisi eyandeeta baagitunda okitegeera munnange kati kitegeeza kati wentuuse sikyalina gyendaga sikyalina wenzira yenze wava wekka e Masaka era ojja kuddayo wekka era nja kuddayo kati wano ffe tetukumanyiira bagundi sibamanyi bambi bannange tewali bya karakita omuntu abeera yoyoyoyo nga bwe bulamu bwe yoyo era muve mu kwesibako bosima waliyo real life era ajja kukakkana mu real life alabika muntu mulamu siri muntu mulamu sigenda kubalinda sekayina bambi buno bwe bulamu bwo banaye kati obeera otya gwe tebakugoba ku mizigo mukwana ekyo
Emizigo olese kyaki ati tabiraddewaga oyinza obbulwa wootuula ku Kampala wano lwaki oyina ettima oyinza okubulwa wootuula Kampala yeetaaga basirifu gye emizigo ngitambudde bambi lwampisa zange embi nva kuguno nzira kuguli nze omuzigo gwe nasemba okubaako Dandi Road nali musi nali mukubye kumpita kuntuza mbiga muze we nasala koli oweri eri asemba nze nali ndabanga abalinga abaagalana nga owene ayagalana n'oweri ngama omuntu bagenda bagamba banjiyeko mbusima uno webigambo munnange ze nasokera kulandio ne mugamba gwe gundize tebantuza mbigambo ndi mukazi mukulu n'omuyisaamu empi mukwana bannange tebakutugumbula negendereza nange wano wentudde ziyinza okundya bannange tewaliwo kisinze kunsesanga kubeera nti guest agaanye okubuuza ku batulaba sigenda babuuza sibebandeese oba nsibyeko munnange tewalisinze kunsesanga kuba nti guest agaanye okubuuza ku batulaba togenda okubuuza ku bantu tosibaako bantu nze najja nzika nkugambye ne basi gye nagiramu abantu be nagirakugobera abafollowers bo saagala si nkankubulire mukwano nze siina bantu banfollowinga kati banfollowinga mbatwalawa netegereza nga bondaba nze nnanga bwe nazze wano bangoberera mbatwalawa naye bannange buno bwonna obulungi bw'oliko ng'onoonya omusajja mwana ow'obuwalwa ogenda bukola otya ngenda kumufuna ate nafuna ku beebweru munandabako mutyanga ninye baati nengenda alaba muli ku kizibu nkyalinya boda olaba kyemusanga nkyalinya boda kati olwo wona alinya embaati simanyi onaakola otya era tufuddewo ffe annange kyokka bannange olemwa naye banaye TikTok mukama yebalejirete tuwadde essanyu naddala nze oba kati Nakakawa wavaawa annaye mukama yebale yatuleetera TikTok banaye tugjeeko ennaku oba kati Nakakawa wavaawa wayingira ddi ku TikTok anzijukire 1900 wali mwali mukola ki ebyo biseera 1900 nga nange nali sinazaalibwa nze ndi 1200 nyabo nzanzaala oli 1200 mama mpulira nzigiridde tokimanyi nze ndi 1200 naye bannanga bakyali ennaku zino muli bakalu talaba nti ndi bukalu awo si wawe wama Ronald Mwenda Ntebinga awasa omutanda awo we banzaalira mukyasa muli bakalu wakana bannange okuwakana nkukuleseemu kale nze ndi wa 224 anti wali wa 12 olina emyaka ebiri yali musa wamma olina emyaka ebiri kyobudogaana obbuuza ku batulaba alina emyaka ebiri tikitokoyo najingira mwaka guwedde last year ng'otambulira ku speed ate speed eyo ate kati mwe munjoze genda okebera ku page yange nina bafollow emitwalo oba 7,200 wabula bimanyire ebyebyana ate bwe nkola video nga bingamba wabula muzina video twajagadde otutayiwa sofane babera bala bakadingo nga njogera ebintu by'obuvunanyizibwa kyo kanze manjogera ebintu by'obuvunanyizibwa bo bala bakadingo ne follow ziziganye buli kimwe kati omala otya emyaka ebiri ku TikTok onobera nga oyina emitwalo 7 bwe busungu bwe nnina naawe kyokka video agikuba neetuuse miliyoni ka TikTok ogirabe bajooga abantu babako nga tebakufollowinga naye abakutambuza bakulaba siina gwe mmanyi bandiki mbireko nzekka obeesonyiye kati erinnya lino erya Nakakawa lyava wali erinnya lyo ddala mbisambi mbisambi kwemanya kwewulya na lugezigezi bwati bwe wali ne mu ssomero bweba ogibanga era batane wambuuzako nebanga bati twamanyirawo tojja kubeera bwotyo kubanga nze kuwolaba ndi wakyalo nga bwendowooza ati nali nefujja ate nga ntya emiggo okufa obufi ntya emiggo ne kaakati ntya emiwunyo ewali emiwunyo nyiza obulawo ng'essasi oddamu okunenya era kati wano ne bakuba essasi oddamu okunenya nga tondaba nga ndi wange neebase
Batamanyi wa people power tatya Allah sina chemani sina chempagira nze wowulira sasi misinde ate misinde yemwe abantu abakola obuvuyo naye nga muti obbakuba sidduka mbula obubuzi bwe mulula bwe muluzi odda muzi siri ya omumwa gwange gwo gwa buvuyo naye omubiri gwe si gwa buvuyo otya enkovu otya ebigonde n'enkovu naye mbasobola sya ni gwe sisobola mbasobola wakiri obabuukira wakiri nkulumako okutu ngugwambulago newabula wakutaasa naye gwona asobola omusajja okuzaako mujjawo mujja wange wakyaliyo emirembe gy'abajja mufumira ddala ne bannammwe naddala nga bino bineeno weebiri mbadde nakyengenda kwogera naye oba bino weebiri abo oyinza okugezaako naye gwona afumba nja kufumba nno nga waliwo bino waba waliwo ebyo nja kufumba mukwano ojja kutereera nja kufumba mmalya asuubira obusungu tebukusukkeko bannaye omusajja n'akuleka ate omuntu alina ssente bamukambuwalira tubuulire omuntu alina ssente bamukolera sayini n'amanyi ekiddako batya omugamba dadi n'amanyako kasimu naye abatalina ssente ate nkaagala ate ngenda kuziika nina okukambala ngenda okuziika kale bakutugabutuza abo abatalina ssente kati dadi omugamba otya ng'oyagala kagwe ya sayini muyite wantu nga waliwo ekintu ekirungi kyoyagala n'omugamba dadi nawe kati oyagala mmeka naawe nomugamba kati enkaaga zibadde za naye naawe kale kankuwaata naye obusajja obwavu ng'ate bumpi olina kusooka kuyimba nti munnange ekyobumpi otaddeko kyaki mbaleke sibalumba kubampi bibonerezo bibiri nabo mbeesobolera mukwa oli mumpi ate oli mwavu bantama bantuuka ewazibu nambadde nekigenda ogamba nekankireke obusajja obumpi bwasasagge buli kimu olina kusooka ate mukama muzibu yabuwa ssente ojja kutya mwenaaye mukama yawa obusajja obumpi ssente naye buli kimu ekyako kaba n'obusungu okagambye kino era nze mukama tabunsembereza obusajja obumpi ate wekayimirira ku mmeeza wekayimirira katebe nga kuba omugere nga kagwa mubintu kawukawa ne mbadisigenderedde onotata w'abaana nemujja kunsonyiwa nkazi kankatereza nga nketerereza sinakyakukola bannange omusajja omwavu tomwagala toyagala musajja mumpi totawaana kati naate omusajja omumpi n'akuteekako mujjawo okola otya bannange yagala kunjogeza bigambo wano binaleeta buzibu kati omusajja omumpi wendo oba oyogera omusajja obeera otya n'abakazi ababiri omusajja omumpi obeera otya n'abakazi ababiri ozunza bulemu ozunza ki kiki ekiba kikusumbuwa ababuukira nzira tomunsebereza buntu naye gwona asobola okufumba ne mujjawo gwe asijja kusobola siriiwo ekimu ku nsonga lwaki ndi nakyeyombekedde ku myaka emito sifumba nabajja bange nze mukwano ekyekweyombekedera kitegeeza ki kitegeeza omuntu atalina musajja si bwe guli ng'ate asobola okuba naye si bwe guli ng'asobola okuba naye nga yeebeezaawo naye nga yeebeezaawo yekka kitegeeza oyo si abeera ateeguya aba yeesuza okweyombekera ate waliega otatuvuma tukisazeeko ne tugamba nti nze Nakakawa ndi nakyeyo kati nze nakyeyo ndi wa kitalo nga bwe ndowooza bannange gwona asobola ofumba ne mujjawo kuba ebintu by'ennaku zino abantu bali kutugabane mukwano waliyo n'abatali kutugabane omuntu okumuteeka kutugabane abasajja bano abatuteeka kutugabane olina okuba ng'olinamu teri musajja alakuteeka kutugabane nga musajja atayinaamu bannange oba oba ozunza baagala nnyo okufuna abagundi abakazi ab'okubiri nga ngate tebayinaamu omuntu anyuma okuzzako ye muntu nga oba nkugamba engaani nga yamalayo ng'alina ku ssente ewera nga enkya ate ng'agifulumya nako kwongereko ng'ate ng'agifulumya tosagifulumya ng'ate naye gye bali abasajja abakopi gye bali toliyingi omusajja alina ssente naye nga zize yekka
Mugwa zikugasa na kugasa. Inze zezimu ku nsonga lwaki sikola bintu ebyo musimanya afuni. Ate abakazi betu bwe kwasa mbusimanya omukazi ali ku bba wange temu tukayana na mukazi. Oyo kye kizibu oyo. Oyo atunulanga emmandwa. Ekyo ekyokola kye kizibu. Aliwa kubombi ekizibu. Mukazi oyo musajja kye kizibu. Mulekera okwesibane ku bakazi. Ati oyagala te baamwe mu mukube. Ye, mukuba aveewo. Tusigala nga fena tetuyina. Come on nawe mubeera mwagala te mumanyi nti ali bwatyo. Era mulekera nsimanya ona alozoli ona alumbye lina amukuba temuddamu kwekuba. Muwegate mukube ekyo ekyokola. Mukuba omusajja. Nakyo mukiwone tusibereka ne tulina bangi population nyingi. Omusajja wammwe abalabirira ate mwegate mukube. Alabiri ati kati abasajja abasinga okugata abantu be basinga obutalabirira. Tankubuli. Omusaba kino kati obongo bwa muluma kubanga tagenda kikwa kubanga tinoli naye ayina omuwa. Nona naye ayina omuwa. Abo be basajja abanaku naye omusajja nga ayina sente ze abeera amanyi responsibilities ze. Nanti yo yafuna omunama nti ngeri gisiina mukanfuna omugwe nasobola. Kituufu. Bwotyo ng'ojoininga TikTok. Last year. So for olugendo lubadde. Yeah. Nkoze content wano na wali mbuse emiti nkubye sama. Abanange. Sisa content mizina mu. Abana tebasiima. Teri content gwe sikoze. Obuzibu bwe nina omuwala gwenfaanana gwe simanyi bulungi baba muyitaani mufaanana okukamala mugenda ne mumutaginge we ne mumutaginge kati yawo we twegattira muwala akyoyo bamuyito basireya oyo mbanenda kubuza oyo omuwala muli ba Luganda siyina bwe muyita sireya siyina bwe muyita nawe nolwawo yagala nkyogere olwawo okutegeera nagambe mu basi najja nzekka bw'ate ombuuza mbusimanya nava nzekka e Masaka bannayo no guest tankubire ku seeti nja kukusamba busambi mukambwe muzibu wajja wekka okuva e Masaka naye osobola okuba ng'omanyi abantu sireyo omumanyi otya mwasinkana mutya naye abantu bamukomentingire ewuwene bamugamba waliwo omuwala akufaanana era tuba tulowooza nti peegi ye backup ki akawunti yo nampita na inbox nga nangamba jangu tukolenga content tubeerenga abaki ng'aboluganda yes ninga tetuli ba Luganda ojja nakutya naye bannange omanyi okuzannya wabisomerera kuva edda ng'obizannya nabisomerera bambi mbiruddemu nze kuva wabisomerera ebyomuzannyo wabisomerawa nabisomera ku TikTok nabisomera ku Google na downloading nga bwensoma kuliko video eziyigiriza okuzannya ekyo talent eba talent ekiteka kusoma ate ng'ongambye wabisomerera obadde onni ate kati nkugamba eki bubuuza ebitakwatagana mulekerawo okubuuza ebintu bitakwatagana mbwate wakoze ebiki wabisoma oyinza bombs ebyemizannyo wabisoma abantu basoma ebyemizannyo Mariam Ndagire wali ayigiriza abantu okuzannya emizannyo yes by the way nasomerako wa Mariam Ndagire olabye wa Mariam Ndagire obude miri osogendeyo n'osoma nakuwa gundi ezenjalo gye wayongera okugira gye wayongera okuwa gundi degree kati tuyagala kubeera gundi certified muzannyi wa mizannyo mu Nakatimba ng'olina ne certificate asaagala kubanga bwe mutuka okuwa gundi bayita batya bino bwe mutuka okugaba award muwa abantu batabisomerera muwa abantu balina mannya mu byo olina kubeera na linnya mu byo so si kubeera nga wabisomerera kyekituufu lwakuba temwagala kukkiriza temuddamu tusumbu wakati nsome ekigolawa guno omutwe gwange gukyakwata gukulabikira ng'ogukwata nga ndaba okyali muto otuuse emyaka gyaffe gwange gwakoma kati tegukyala kuyingiza gwala kufulumya ofulumyaki gwagala kufulumya busungu na biguluma annanga omwana ono ansanyusiza okubalira musekanye paka kati ebigambo biringa ng'ebirina akabokisi gye biva ne bifulumya ebweru biri ku omumwa ye talent nomwa ye talent gye ninawo mukwano wabadde okyangamba erinnya lya Nakakawa lyavaawa lyerinnya lyo ddala gyeri erinnya lyange nga baakutuuma erinnya likugenderako abantu abadde temubanyooma yali senga wange yalirabirawo n'agamba oyo omwana ye Nakakawa mweddira ki tewali kubuuza
obulira Nakakawa n'obuuza kitweddira ekkobe likubuzeewo Abekkobe basabuka. Allah ku maswali Basabuka. Come on now. Abakazi. Abasajja abasirise. Abakazi b'ekkobe musabuka. nkubuzeewo Oiza boli omuwe kasabuka noza n'ovumbaganya ekika. nedda mukwano boogera ebibaluma temukwita na kusabuka gamba abakazi b'ekkobe mwogera ebibaluma twogera ebituluma Waliwo n'omukazi gwe nalaba ku NTV ng'agamba mbu enfuufu etutuuka ppaka mu katogo. yali emutuuse mu katogo mwali mwagala akola ati Oyo omukazi si wakobe. Wakobe. Ye Nakakawa. era ye Nakakawa ngampedde banna Naye omwana w'obuwala ng'oli mulungi nnyo okubeera ng'osabuka. ntyo munnange gye nakomawo ekyaleeta obulungi kyaleeterako n'omumwa oba bwe kinadda kinaleeta kyekirala gwe kyobamanyi kyaleeta obulungi kyaleeta omumwa ate nga sikyasobola kukola nali ngenda kukola bibiero naye ne ngamba talenti nabasigisanyizaawo Ani yakugaa nti omwa bakukola bibye gyeri oba botox. okayisaani Botox. zezitya Bibye leba yakabina. mukwano n'amagulu kati bagakola Oyagala gukeza. era gwe mukwano n'omuntu omumpi kati akola bibye era mumwe n'abampi abali eyo ngamba mu obusajja Ne bamwongerako obuwanvu. waliwo gundi bibyero y'abampi ngene mweyongereko kwatukoyi Kati omwa lwaki wali oyagala gukola bibye? gw'omanyi obufumbo bwe naakalemererwa olw'omumwa Guzimbe guzitowe. gukendeere mbere mukkakkamu mbere n'akabikka ku mumwa naye mpulira nga buli wendowooza okugenda kukikolako nti ngendeza omumwa nga tekisoboka kati mundeke njolese buli kyeninawo Akasente kalabika akaweze. akasente Kuba olaba otandise okulowooza ku kukola bibyera. nange Naye omumwa tebagukola bibyera bagukola botox. ze bale ngina bakuba erikoodi yange ey'okubeera nga siri bulungi munsondere Bakusondera. Bamanyi okusondera. abantu batusondera bambi nyine kola bibyolo y'omumwa siri bulungi ate bayida wennandikikozewa ebyekika byange nga byaninya byakika Kati bajjajja be basudde akantu. eyo jjajja Nakakawa yakikoze Wano njogera na Nakakawa njogera na jjajja. oyogera n'abajjajja Njogera n'abajjajja. Ekigeza abajjajja be baaganye okubuuza abantu si Nakakawa. empewo zange zangana obuuza abantu tekyetaagisa bambi saagala Naye maama bajjajja nga boogerera ddala nga Nakakawa yennyini. bebbo era naye bwe njogera ekintu n'ekirala bakakisobye busobi manya siyenzi mba siriiko nze nzija luvannyuma eyo bintu ebindeeta biralamu nga ssente obeera waliwo ku ssente awo mbeera nze ndiko origino Wabaawo ssente. Naye we biba bino ebyalejjalejja biki bitakwatagana bajjajja be babaawo. babeera Bajjajja tebaliiko budde. Bajjira buli wamu ne waneno mu interview bajjajja bajjiddewo. baliko obudde ku bwe mba nkwata ssente nga nva kukola mirimu nga Bajjajja bavaako. nga nze mmanja Oh my God, bajjajja bavaako. Omwana wuuno abalungi abatulaba tuli wano ku HK Media twazze okunyumyamuko ne Nakakawa. Naye bannaayo omwana ali bulala. Aleekaana okufa obufi ayogerera waggulu ayogera ayanguyiriza. Ku TikTok bizibu ki by'osizza okusinkanako? osanga oli ng'alina oluba lumulinga olwaggoonya n'akomentinga nti ye kino nga kibi nnyo Akuvuma nti oli mubi. Abaana abo nga tebalina mpisa. kikitoka ani gwetavuma nolowooza Olaba nange banvuma malayika. bulaba naawe bakuvuma naye ndaba oli mukazi mulungi ate ndaba oli nange mukaka. malayika banvuma. Nina buzibu ki bw'ontunuulira? Neetegereze ndabe haiti gye neeraliikiridde oli muwanvu gwe Nnyo. Komera embire. kuti ekya haiti kyo bambi Nina kiralamu buzibu ki? haiti Ate gwe olina height nze problem. nze siri muwanvu ekyo nkimanyi Nze ndi muwanvu. era ndi mukakkamu siri mu depression Tolina depression ya buwanvu. naye bambi bambala bulungi
Alhamdulillah Alex. Kwagadde ambala bulungi oli organized. Olingange yateesezo yambale kala yemu nange. Bwe nkugamba bajjajja obolowooza ki? Mbeera eri nga kamera zange zikulaba wano. Bajjajja sibe bomu. Era obadda siriwo nga mpulira mungeya. Mbushi. Nga mugenda kumugaba we najja wano akazi kawala kaleekaana kale bula tekangwe mu bulago mukwana. Era byonna tubyogedde naye just ebyo birowoozezza bulowooza. Naye obadde okyanyumiza ku bizibu by'osisinkanye ku TikTok. Omuntu ng'alina oluba lukoma eri n'agamba ki? N'agamba kino nga kibi nnyo. Ekyo n'oweefula atakiwulidde. Ogenda okuwulira nti byonna byogedde tubiwulidde naye obuzibu oli mumpi. Bannanga obumpi si bulemu. Omuntu alina eddembe lye libeera ne height gy'ayagala. Nze eno height nze yagisiima. Kambabuulire. Mada. Otya? Wagisiima otya? Muntu yakwekaza. Eno height nze yagisiima. Temuddamu kuntera ku pressure. Bakuvuma nnyo nti oli mumpi. Bannange banvuma nti ndi mumpi naye omukazi alina eddembe okubeera omumpi. Atakirizibwa kubeera mumpi ye musajja. Omusajja ubeera otya omumpi? Oba otugamba ki? Maama we waaba yamuzaala. Maama we waabeera yamuzaala. Nedda bambi. Tolina kyotugamba. Gwe omusajja oba tolina kyotugamba. Omukazi nzeze kakkirizibwa okubeera omumpi. Zimbabuulidde. Bannange kati ng'oggyeko ekyokuvuma nti oli mumpi ku TikTok kiki ekirala ky'oyitamu ng'omuntu like ebituufu? Siina kyempitamu ndowooza ababeera banda be bali mu depression. Nze siina adde obuzibu. Kyonna ekijja kijje. Ekijja kijje. Watawanyika. Ekijja kijje. Toyagala kumanya. Saagala kumanya miziina. Kikambwe bannange. Bw'oba bw'oti bw'olivinga obulamu bw'ongambye bazze bakugoba ku buli muzigo. Ati oli kugwa kumeka bukyojja mu Kampala. Kale kyeddi mu kyalo. Kyewuunyisa. Navayo omwaka guwedde. Okulidde mu kyalo obulamu bwo bwonna. Nkulidde mu kyalo obulamu bwange bwonna. Nzija mu kibuga ntandika okulaba ki kyenzizaako nammwe munfuukira ekizibu ojja mmwe mwanzija e Masaka. Mukwano nina okufuuka ekitalo bategeere nti nfuuse ekizibu. Sigenda kubaweeza. Togenda baweeza abantu. Balina okulozaako. Nze Nakakawa situmwa sigambwako siwawulwa. Oli wa kitalo nga bw'olowooza. Ndi wa kitalo nga bwe ndowooza. Mwe muzunge. Kati bannaye mukyalo nga bwalwayo. Bambi nalwayo. Ali nemedde yanti nange mumanye emize emikya. Kubanga buli we najjaga mu kibuga nga ali buli gwenza okubeera naye nga gama. Nga wakubira ali senga oweeka mukwano. Ono tetujja musobola katumuzze enkya nga banzizaayo. Naye ku luno bandeeta tebagenderedde naye najja mmazeeko. Ab'omukyalo b'engeri gye muli ku bibanja. Ne wooleekaana. Teryakuwulira. Ate wali alina budde bwo. Kubanga omumu asula wano omulala asula eri. Ani anakuwulira ng'oleekaana. Ne wowe walampira emiti gyo tewali alina budde bwo. Bw'otyo n'olwa mu kyalo. Bannange kati wasomera nga mu kyalo era. Nasomerayo Kanungu, Kampiringisa, amasomero nga nange nno nsomye. Kanungu, Kampiringisa. Eyo Kanungu si gye baayokyeza abantu kibwetere. Nabiwulira. Tewawona kibwetere okwokya. Ate yanjokya mukwano nze ndi nkonge yaako kkubo. Kwekoonako yagwa. Sigambwako situmwa tesuwa bulu. Bannange kati abantu be batyo n'omala omwesimbamu nga nze malayika waabwe. Ate nno bafumba. Omwana akugambye point. Fenno boolaba tufumba okukamala. Ofukamira eri mu kisenge. Ate nfukamira ntya naawe. Mpozi bannange. Kati awo obeerayo. Ebyo ebintu birimu emitendera. Omuntu yenna yeetaaga ebyo simanya fukamira, simanya wunga, simanya yimirira, simanya weebakemu, simanya weewunzike. Ng'ebyo ebintu by'ekitiibwa byonna oyagala buli kitiibwa kyoyagala ku nsi. Nga oli musajja. Beera ne ssente. Bw'oba tolina ssente va ku by'okufukamira. Kati fukamira afukamira ki? Mbazo ofukamira okutuga. Namwe kye mutumala akumirira. Kati gwe mumpi ate ofukamire ate mb'otuga onaamubuukira oti. Nja kutetenkanya. Nze n'abasajja obwavu. Temukolagana. Nve Masaka siinaamu. Naawe gwe nfunye toyinaamu. Tugenda kuzaala ki? Si kimongo ekyo. Mukwano. Kati gwe omusajja oyagala atya? Njagala omusajja nga muwanvu. Nga muwanvu.
obuwanvu bwa mirundi mingi nyambo obuwanvu buno bw'obulamu bwa bulijjo nga kati hai omulabye kameramani ati oyogedde ku bawanvu naawungawunga yenna bwati lwakuba neerabidde omuguwa gwange abo beera bakutuuka butuzi ng'ofuna enkya ng'ofunayo omulala ekyo nakyo tukivaako naye poliisi teri kukwata mukwano nga bajja n'obujulizi oba gwati aliwo gwe nagwa mu bulago anti baleeta embwa ya poliisi nekebera engalo zo nekebera ne gwe watuze n'omuguwa saakunyonyolako nti ewabeera emiwunyo sibeerawo nga bansanzeewa sibeera wabeera miwunyo kyopa osenguka kuva ku guno omuzigo kuguli ku guno mpisa mbi bigambo butawulira olinayo ensuubi ly'okukyusa okukyusa ki empisa zo gwe nno maama olabika onkoye ku interview olabika onkoyewo wano nja kukuviira nga nkyusa ki okyusa ofuuka omuntu omukkakkamu naawe oli muwala mulungi olina figa olabika bulungi si bye bino bye bakulaba ku HK ku gundi ku Nakakawa media nga wenna obuuka bubuusinga akanyuma ntegedde ensonga yo hey oli mulungi kati ku lwaki tokakkana nja kukyusa mbuuza otya nga oyongedde kwayiti kasita onaasuka waawo nja kukyusa already nteekamu akakondo oba tokyuse njoleweyogereko ku buwanvu kasita onaasuka kwayiti bwetyo ng'empisa nange zikwano nze nkyakula olanalisakabina kaze kakula mpola ozikiza eri layini gye wankubye mbu bakuzalamu 12 tashimanyi ayo layini yabadde nzise mwana awakanye tufudde naye bayirawo okimanyi nti abaana bajja ku intaneti kuno nga bato kati gwe olwokuba oli akulabye ng'oyambadde bulungi oli omanyi bagamba abantu abobunanyiza balowooza nti babeera bantu bakulu olwokuba oli abeera yesalawo okuweewa ekitiibwa naye ng'abaana bato abantu bato ennaku zino olaba omwana ne bagamba ekiseera kya myaka 16 naye nga bw'okiraba olaba abasajja bakyeyimbamu nolaba omuyimbi nga mukulu naye olw'okuba ayambala obupati ne bamuyita omwana omuto otuuseeyo otya naawe owakula kati tunkuzayo ku TikTok otwogera kuno nakuli bizibu ki byosisinkanye ng'ogyeko ekyokuvuma obumpi bizibu byetusisinkanye kandabe abasajja babeera mu inbox z'abantu ye abasajja abafumbo kiki ennyo mwobadde ongamba ano mumukuuma abasajja bammwe nga bali mu inbox z'abaana ab'obuwala mubaleete wano tubalabise tubalabise nsinteeraako ka screenshot ongamba John omusajja omumanyi yeyogedde ensonga omusajja ono gwolaba ali bwaki ne bwaki abasajja abafumbo muve mu inbox z'abaana ab'obuwala baagala oba kukola kugattako haki tebalina bye bagattako olaba oli nga mwavu muzibu essimu gy'okwanisa abakazi abalala essimu gyakwesiza oku inbox nga yatekino ya sente mmeka yo gy'oinboxinza mulekerawo agamampa ati n'akamanyi essimu za Tekno zikyaliwo mukwano ndoziwulira oli akola ne video nga talabika nga musimu mu kamera mulimu akawunga n'ebijanjaalo kyentegeeza nga tulaba nawa waayita naye ng'agikoze ate nga n'okwana inboxing singa bakumpa one bannange ojja mulagako kati ebizibu by'olina ku TikTok okukuvuma mu comment section basajja bafumbo okujja mu inbox yo buli kiseera ebyo bizibu bibiri ekyokusatu abantu abaagala natubakoye ku TikTok kinnuma kikooye olwaki kiki muba mutukuba nnyo abaagalwa baabwe waliwo ka video ke nalabye oli yabadde ayayuuya ono n'amukola bw'ati omusajja yasisiitiriza omukazi naye mutubaleemu amagezi olw'okubeera ndi singo tekitegeeza nti ngenda kubonaabona ate mboneebone eyo peegi bagiteekawo bantu kusanyuka so si kubonaabona eyo laavu banne temutubonyaabonya bagundi ono atute munne Dubai lwaki abantu abatalina basajja mulina nnyo obujja gwe gundi tuwale twagala nyo otuteeka mu bintu byammwe tewagala basa mu depression temututeeka mu nsonga zammwe ono atute eri gundi sima triple amutute mu Dubai ono atute munne UK bannange oh my god bana emiziina egiribeera mu kapu ekyaliza bannange
toyagala kapu kulaba kapo yonna ku TikTok. Nkoye kati nze ntuse wentuse nenzikiriza kati nze nkoye. Obakoye. It's too much. Kati gwe mw'onaafuna owuwona oyagala omutijjise. Onaatugamba ky'onaakomawo wanne weetonda. Era nja kumukuba. Njera nja kumukuba. Bakite batya? Kumutukuba. Nja kumubawa. Nga munjoze. Nga mutumanyidde. Onaafumbirwa oli, onaawasa oli. Onajja oli ku lujja, onaafunya oli. Bannange, siri ku kibonerezo. Okoye embeera embi ey'okulumizibwa buli kiseera. Ne bano abantu abatuka ku pressure. Olaba omwana wa myaka gyo. Omwana wa myaka gyo alina Range Rover, ali wabweru, ali UK, yafuna ono omusajja. Ayogera oluzungu afuuwa lufuuwe, mutubaleemu amagezi temututeeka ku pressure. Kati gwe bajjajja bakuyambye eki? Bajja buzimu bantu kola nsasage nakuddayo. Bwona mpita olanja kubula kye bannyambye. Tetubatandika kati. Abantu babatadde ku pressure. Omwana wa myaka gye alina Range Rover, alina omusajja yafumbirwa. Maawo okwo. Kiki ennyo? Gwe walaba omuntu alina oli baba bakulu. Balabika baba bakulu. Olimbye omuteera obeera omulaba. Era kuliko abakulu abatalina ssente nga mbalaba nti ono omukulu naye talina. Era n'abalina ssente abakulu badda buto. Myaka 19, myaka 2. Abiri mugumu. Kidi gwe wakati gwe wali mu kyalo. Ngeno bazadde baabwe bo bali Kampala bayiriba. Kiri si kyabazadde kuyiriba, kiri kyabwe kuyiriba. Omwana Range Rover ali UK. Uyageze nga gyakulidde. Abamu nga gye bakulidde. Abalala bafuna omukisa. Kati balekeraawo. Bw'oba obifunye tobituteeka ku TikTok, tobituteerako tetwagala. Muntu talina kubunkenke. Omukazi nsula ntunula ngamba omukazi naye okubagiza omanyi oyinza okwekubagiza ekiro kirala. Ate abantu bagenda kwegattako. Mayo wekubagiza bagenda kwegattako. Nze nalemererwa. Nze ndiko toliiko bisiraani wamma atalina ssente. Olina akuweereza yenze tetulina ssente era weetuli ku myaka gyaffe. Tujja zifuna mu kiseera ekituufu. Mugumiikiriza kati ate okola obujja ku bantu ate sikiyite kiyamba. Obwo si bujja mazima. Mulekeraawo tuteeka ku pressure, ssente tujja zifuna mu myaka emituufu. Kati bwe bateekayo ebifaananyi gwe ngeno pressure zirinnya. Wuyo Range Rover mpya. Baby, eno iPhone 17 sikyajagala. Oba bakole 18 mugondi gye mba nninda. Ngagamba atya iPhone 17 takyajagala. Bakoleyo 18 gy'abaali. Kyayiriba ne XR tuli wano mu kibuga totuula lwa XR. Yagambye 17 takyajagala. Mutubalemu amagezi tuli bantu bakulu. Babalumya Sikunumya. Kuba kutujooga. Okwo sikulumya kujooga. Wabeera otujozi. Naye bannange omwana Nakakawa alina ebigambo binga alina akabokisi akavaamu ebigambo. Obwedda ni mumwetegerezanga ngamba oba ebigambo biri mu nviri oba biriwa naye simanyi gye biri. Nja kusala akawala ate mbafuukira ekizibu. Bannaye tokikola. Ojja kufaanana ng'omwana w'essomero. Wano we watandikira TikTok wali okyasoma? Yes. Nali nkyasoma naye nali mu senior 4. Kati ng'oddayo okusomera abaana nga baakulabye nga bagamba ki? Ngaze okusoma abaana nga baana be. Era nga bagamba Nakakawa oli wakabi nga bagamba yenze ndi wakabi wa kitalo nga wendo. Mmanyi. Yeah. Asituula. Ntuula nkyate. Otuula otya? Ndi wa kitalo nga wekola ki? Ani yakuintroducinga ku TikTok? Tewali ya ani yakuleeta? Weereeta? Waliwo oyo ogw'omuziina. Ogw'omuziina gwani gwa Sireya. Muguyita Sireya simumanyi bulungi. Sireya everywhere you go. Ogw'omuziina gwe gwandeta ku TikTok. Bannange n'oyo naye nno. Yakujjirira. Ogw'omuziina nagwo gundi mu 20. Nga gwankakaaga gukolayo bividiyo, okola bividiyo, naye okola bividiyo. Kati nze CEO emiziina. Oyina erinnya Taito. Taito y'amaanyi. Nze miziina CEO w'emiziina. Laba nno bwali serious. Maama waaliwa. Njagala kumulabako mmubuuzeeko. Ani? Maama wo. Omuntu abeera ne maama? Mami eyakuzaala. Kanzijukire. Kanzijukira ssenga. Wakwana ssenga awo. Mama wange gyali. Nzijukira ssenga. Nzijukidde muyina.
Manna nina mama wa bambi gyali eyo era mukubirako ne mubuuza nti nemukwano oli otya nanga mama wange nangamba muzina gwe mwana wange kusabira omukisa kasita ate kati oyo yampaga bannange oyo kasita mpaga nampa omukisa bwati abasikadde is background noise naye mama ng'otunuza busungu ndi wakitalonga bwe ndowooza era ddala oli wakitalonga bw'olowooza bannange wakoowa embeera yiwe nonguwo nga wasirifu nze sibira wantu wasirifu wano wa mirembe njagala eri gye mbeere waffe onaakuba akaana oliya bye oliya nze byenjagala wamma kyova olaba onyiigira abalinamu nga balina obulamu obulungi si gy'obeera sikubeera nti olina obulamu obulungi obulamu obulungi bwe buli bize obulamu obulungi sikubeera wantu wasirifu notani olaba buli wobeera wantu nga wasirifu obeera otandika okulowooza bannange gundi yafunye Range Rover banaye gundi bamugje ku lujja naye buli wobeera mwebe bwe Lwalugambo oba okyatudde wano nga bakuyita nti gundi yabbye ng'odduka ng'olaba eyabbye oba tolina nabudde bulowooza ng'odduka ng'oyasaamirira akataliko ofufuka kano kaze tiyakasiwuyo yasaamira maama wano olabyewo ki mbadabyewo emmotoka ki ennyumba etomedde ow'emmotoka nga bakubuuza biki bye wayogedde naye tobitegeera ennyumba etomedde mu mmotoka byebyo tobeeraga wantu wa sirifu naawe ojja kutandika okulowooza naye nga bwebuna obulamu bwo like ddala obwaddala si bwe bulamu bwange obulamu bwo bwe butya naye nga nkooye ekibuuzo ekyo olabira ddala yenze ndabira ddala nga sikikkiriza you are so beautiful linda bwe nnaakugwa mu bulago otegeere nti bannaye nja okudduka emisinde ku seeti nga mama nakajako we yankola linda bwe nnaakugwa mu bulago otegeere y'okudduka emisinde ku seeti oyinza okunga oyingisa viral bannamawulire batandikirawo gamba gesiti akubya Adija baamugudde mu bulago abuuza ebibuuzo naye ekintu ekisobola okukubya omuntu kiba kinene era wamma aba musajja waliwo eyamutumye kati yamutumye agenda amugajambu yantumye abampadde ku sente ewera kati kapo kyesinga okunyiza ku TikTok tulinawo eno empya ey'amanoomu abatunda gundi tulinawo abazze baawukananga nabo baatijjako omu abaliwa tulinawo abakapozi nyingi eriwo esinga okunyiza nga bakola ebinyiza zonna eyaliwo eribeerawo oba eyabaddewo ejjo zonna zantama mwenna temujja tetwagala tebitunyumira ono musimanya abwese munne ono awembeddenayo naawe akuweeka saagala bakola biki saagala neera saagala biraba kati gwe oyagala bakola biki simanyi tosaba nga tomanyi ate bano abantu bwe batebe babeera ne laavu banna owuli omwana wayogedde ku laavu nze yo laavu yeyinza okubeerawo naye kasaabeerawo nnyo ekigambo sente kasaabeerawo nyinza okwekaka omukwano ate awo nyinza okukakkanamu akatini nenkyusa ku mbeera nentandika okubeera nga omuntu ategeera ningamba omusajja kati kavuddemu omusimbi empisa kati weewaawo zitandika okusimbuka nensimbula empisa empisa ezizo osimbula nsimbula ate kati biki byokola ebiraga empisa kuba wagambe tofukamira toweetoowaza kati gwe empisa ezizo zirabikirawa zirabikira mu face zitya ndagaamu ku mpisa wano ziriwa zezo zakusonda bambi empisa ze zakusonda ziringa netiwaka zibula we zidda zakutega era ezo empisa zange zakutega butezi ojja kunkubira mukuba kyankuwere mbule zakutegesa awo olweggulogulo nkubire ng'ate nseka nnyo nze embeera zange zakutega butezi naye banaga olina okukakkana ku ssimu lumu ojja fiirwa bizinesi erimu amagezi oli akukubira essimu bannange tonalaba musoga ng'akukubidde essimu agamba ati ide baba ono wantumye embooli n'omubuuza nze sikumanyi yogera byoge gwani
banange tokambuwala otyo anti bo tebatobogera Oluganda tokambuwala otyo olwakubye rongo namba olwakubye rongo namba kyobola nze nsagala bitu byakumalako mirembe bwoba okubye ngamba nti owaayi nze Nakakawa muziina mbadde nkugamba nti njala kino na kino konze nenga ate kasi nkuba kodi ya muziina manya goli bwakika naye mukwano lwaki weeyita muziina kubanga nze buli bwentu nawe timba ndaba muziina buli bwengera nenkuba amaaso bwenti mba ndaba omuziina oguwedde emiziina mingi mu Uganda ate nga nze njikwatira bendera otekaki emiziina gye gikusense CEO w'emiziina ntyo tuli bakitalo nga bwe tulowooza onaasoboka nja kusoboka mukwano simanyi nakumanya ndoza nakweyongeza mu paati tunaye ndabira ddala gye tulaga wano we tulaga tugenda tojja kuneeyongeza kuba nakooyedda tojja kudda njogera ate nga nzira nkolawo ki wano kugambye wano wantu wamwe waliwo emirembe sikyayagala abantu oganya obbabuuzaako bo bajjajja bali mu mbeera ki gye bali bambi bawumuddemu ababo tebagira tebakola ebyo bye bakola nabatereeza nabatereeza abangi bakola kiddako batereeza ababo wabatereeza batuuka boogezi batya njogereramu webali kati mbabuuzeeko webali mbabuuzeeko mbateekeko nsimbule baleeti bosekanga bagenda ebintu bya nonsense kangumiikirize kati awo bazze bajjajja olinamu ekyetaano awo osese ne baddayo gwabagoba bajjajja basimbukidde mugiya bannange gwabagoba bajjajja abo bayaaye baagalayo ebitabo bya ssente ze nagala kasogera ku ssente ebintu bya ssente ebyo biba tuba tujja kukwatagana bajjajja bange bajja kukusiima bannange ono omwana alina ebigambo okufa obufi kati mu content creation ono ndabye abantu nga bakolaganye n'abantu ab'enjawulo omuntu ava mu kuzannyawo na personal level n'agendako ne mu bibiina ebirala n'azannyako n'abantu abalala kati gwe okolaganya otya n'abantu abo siina gwe mmanyi gwe naakolagana naye kubanga empisa tezinsobozesa empisa zinneme okukolagana n'abantu sisobola kubeera mukakkamu wali muntu kyovula nga kyalemereddwa okufuna gwe nkolagana naye bwe naafuna omuntu amaaki nga enneeyisa yange mujja kulaba nga tubateeredde ekika laba nno bw'okanula amaaso wafaanana maama wo baddadi nze nafaanana maama wange naye yetalabikanga kubeera nga kacappizo bw'ati maama wange mukazi mukakkamu nnyo jja nakutya abeera mu kifo gwe wafaanana ani okusabuka kampayirize taata sina kyakkola layira bataata basabuka kampayirize taata taata babeera na busungu kati nze nabubeezi busungu bwa taata bataata babeera n'obusungu kati obusungu nabujja ku taata wange ne bukwetimba mu feesi mu bulamu bwo obwa buli bwabbulukuka bannange ono omwana kati booda ogiyimiriza otya bannange mpoziko ne jjajja wange nakabulemu jjajja wange nakabulemu yayina emize egyo tagambwako tatumwa tawabulwa mbadde nga mati myaka 2 weeraba otuuseewa ate nga ntuukawa nkulabikira nga agenda okutuuka ewuwa siina bwe ngenda kutuuka mulekerawo okutumalako emirembe mwe mututeeka ku pressure kati nyinza okubyogera no myaka 2 neeraba ndi bweru neeraba ndiwa nenkolerera nnyo okutuuka ku bye nabagamba kati siina ndi wano nga bwe ndiera bwe mujja okundaba olina okukola ennyo okutuuka ku bye watugamba oleme tu disappoint siina bwe ngenda kukola nja kukolera ku peesi yange nze manyi we neeraba namwe mutugjeeko akamampaati banange ono kamusibula nnemye mukunvuseeko bamugamba ntya mukunyuseeko muvuddeko bukuubu era nvaako nkuvuddeko akatalekeka ye mbale nagamba kyagala kunfuumuuka kirowooze omwana muteeke mu kamera atubuulira akatalekeka kubagamba ki microphone check kagirayo kyamulamu
akatalekeka. Kale miziina mmwe inze bampita Nakakawa nkawa sigamba akwate siwabulwa nkoye okumfananya omuwala gwe bayita nkoye okumfananya omuziina gwa Sireya simuyinaako Luganda sina bwe muyita nze navanze ke Masaka sala kumalako mirembe twawukana nze Nakakawa situmwa siwabulwa tesigambwako bizungazunga nawe zijja mu kamera Bannage abantu basiibule yeah olate wababuzi mbasiibule oli muzibu olate wabuziza sigenda kubasiibula bagende eri naye mama obusungu nga bungi bojja bakutaddeko kamera baboti bobeera bwenti bwembeera nzukuka n'ekiro neewugumuka negamba oyo wakutuga nenzirawo ani bwoba ogenda otuga simanyi naye owulire oyagala otuge buli gwosanze oyo yanyiza mu kirooto waki agani yakwononera obulamu bakupanyaponya nnyo ng'oli muto ekikwawunyisa nno tewali nze sibonyebonye nti omuntu abonyebonye sina kyakulya sina wensula sibonyebonye naye obuzibu nze kizibu abalungi abatulaba omwana ow'obuwala yaganye okubabuuza aganye okubasiibula nze kambasiibule mwebale kutya mwebale kusubscribe nga tewerabira okuyitako ku Plain TV Sauna and Steam. It is a very cool place kiri awo ku rooftop ku US Mall ekyanja jangu otukyalireko olabe biki bye tuyina ayagala sauna ayagala steam ate ka waliwo ne shisha place abagala okurelaxinga oyagala kukolerawo meetings with your friends oba muyina mbaga munoonya akafo akali okumpi kemuyinza okukolera meetings ebeera Plain TV Sauna and Steam. Banoonyeko ku namba yaabwe y'essimu for bookings gendayo weetuukireyo balina lift togenda kulinnya madaala balina ample parking space ate ngeri very safe si bino gyo parking emmotoka yo ne bagikulako amataala nedda so banoonyeko ku namba yaabwe y'essimu obeere ng'oyongera okubeebuuzaako bulambalamba Abambiru Furniture Workshop tukolera furniture omulungi olw'omulembe naffe tunoonyeko ku namba yaffe y'essimu gye nkuwandiikidde waawo yenze HK Media Hadija Kigozi. Assalamu alaikum.